business wetuukira ng'ekwegezaamu okukola ki okutuga. Bw'omanya ekigaza abantu business wakati w'emyezi 3 n'emyezi 6 omanya ensonga lwaki bankuba kye business zaabwe baziggala ne bamaliriza nga bazze ku kyeyo. Okay, nkuwaniriza n'enkobaza okuba ng'otwegaseeko ujja osinzira okubeera ng'otulaba. Kansubire nti bitambula bulungi. Omwezi tuli mu gwa 7. Kansubire nti omwezi ogw'omusanvu bitambudde nga bwe wabibala. Biyinza obutatambula 100% ku expectations naye at least ng'olabako 50%. Waliwo w'otuuka nga ne bweba 40% ogamba alhamdulillah. 60 tennaba kutuuka ne at least 40% ngikola ki? Njiraba. Olwaliro tugenda kufuna katooka akagenda okubeera akampimpi. Dakiika nga 5-6. Ebiseera ebisinga ebintu bye mbagamba mbaako n'abantu benziramu oba be nazzeemu mu nziramu yeemu. Ngenda okulaba ng'oyo omuntu gwenziramu oba gwe nazzeemu nga tali yekka, nga bangi abalinga ye, bangi abeebuuza ekibuuzo kyekimu. Waliwo muganda wange omu yampeereza message. Nangamba muganda wange gyebale mukama wange nti kale kaakati ndi muvubuka neetetenkanya njagala kutandika ka business. Sente ze nabadde nazo naguzeemu gadgets, ebintu bye ngenda okukozesa bino biri ne mmaliriza nga amazima sisigazza sente za rent. Kyensaba onnyambe onfunireyo ku rent bwe kiba kikola ki kisoboka. Nabadde simumanyi saaganye muwa rent kubanga ndaganye nyinza okubanga n'okubanga sirina nabadde sirina. Kyokka ate era ne kitakoma awo ne kindaga ebintu bingi. Nayogedde naye kyensuubira nti yategedde kubanga yategeeza nti yabadde yava bweru. Ne kituzayo kwemu ku program ze nakola wano. Obugumiikiriza mu business tebuliwo. Omanye ensonga lwaki business z'abankuba kyeyo nnyingi zifa? Omanye ensonga lwaki abantu bangi abava ku byeyo ne bajja ne batandika ano business mu bbanga ttono nnyo bamaliriza bazzeeyo? Bangi si bonna, ojja kuga nti nga gundi teyaddayo. We bali abatakola ki? Abataddayo. Naye omanyi lwaki abantu bangi abatandika wano business nga bavudde ku kyeyo bamaliriza bazzeeyo? Waliwo omukwano gwange yali mu America. Yajja wano n'akwata obukadde n'obukadde bw'ensimbi n'azimba essomero. Bw'amala okuzimba essomero wakati mu kutandika ne ka apartment ke yali alina musajja wattu nga sente ziweddewo n'akakola ki? N'akatunda. Olwamaliriza n'alinda alabe ebintu bwe bikola ki? Bwe bitambula. Ekituufu essomero lyakola ttaamu yali ndowoozeemu n'ekitundu. N'awalirizibwa okuliggala. N'akwata abaana abaalimu abaana 7 ku ttaamu 2 nga mulimu abaana 7 n'abakwata n'abasasulira mu ssomero eddala abazadde. Buli muzadde ng'osalawo essomero lyagala akola ki? Naye ng'okukwata n'asasulira abaana bano mu masomero ago kyali kimuwewula nnyo okusinga okusigaza burden ey'abakozi n'okusigaza burden y'amasannyalaze, amazzi n'ebiringa ebyo. Naggala essomero nga limutuuseewa. Abantu bangi ajja wano n'atandikawo saloon, abantu bangi ajja n'atandika restaurant, abantu bangi ajja n'atandika edduuka, abantu bangi ajja n'atandika obuntuntu obw'enjawulo. Njogera nnyo ku bantu ababadde ku kyeyo, ababadde wano gw'oluusi osigala okola ki? Opambana. Naye oli amalirizaga nti nkojjuza obukadde bwange 10. Kati obukadde bwange 10 e Uganda busobola kukola ki? Kangende mbeeko kyenkola. Najja n'akwata obukadde 10 be bububu n'abuteeka mu ka business oba obukadde 2 bwonna ne bulukola ki? Ne bulugenda. Bw'omanya ekigaza abantu business wakati w'emyezi 3 n'emyezi 6 omanya ensonga lwaki bankuba kye business zaabwe baziggala ne bamaliriza nga bazze ku kyeyo. Lwaki abantu baggala business ku myezi 3 oluusi myezi 6? Omanyi lwaki? Rent aba aweddeko. Business nyingi ya Uganda ezitandikiddwawo nga nannyini business eyo kizibu okugisustaininga okusukka rent gwe yasasula. Bw'aba yasasula emyezi 6 bwe giggwako n'abamu emyezi tegiggwako naggala ebintu. Bye bibaga nti gundi atunda business ye ku goodwill
ng'ebintu mwebiri obiraba mu masa ne renti akyaliko n'agamba nti gundi atunda bizinensi ye yafunyeemu obuzibu oba adda ku kyeyo ne weebuuza nti bizinensi enyirira bweti nga sitooko mwali ajjudde ono ki ekigimutunza ku guudu will adde ku kyeyo. Buli lwe tuba nga tutandika bizinensi kisookera ddala nteekateeka za Mukama, obuwangaazi oba okulema, omukisa gwa Katonda gukutambulirako. Naye waliwo n'ebintu ebyaffe nga ffe abazitandikawo bye tulina okukola ki? Okutunuulira. Okwata obukadde 10 n'obuteeka mu bizinensi oba obukadde 5 oba obukadde 2, abantu ffenna okusomoozebwa kwe tusinga okukola oba ekizibu kye tusinga okukola kwe kukwata ssente zonna ne tuzissaamu ne tutasigaza kapito akali wabweru wa kapito ali mu bizinensi akagenda okuliikiriza ebbanga eryo nga bizinensi eno tennatandika kukuwa kasente kukuliisa. Omuntu atandikawo edduuka naye ng'amazima akalidde nga n'ekyemisana kyagenda okulya alinze kilayanti agenda okujjoggula. N'atandikawo bizinensi nga ne ssente ezimuleese ku lunaku lwe olusooka mu bizinensi amazima zibadde zaggattidde obusente bwonna yabuyiye mu ki? Bizinensi. Si kyangu okutandika bizinensi olwaleero notandika eky'okutunda. Ababaddeko mu bizinensi mukimanyi emyezi 6 gisooka sinakindi n'omwaka bibeera byakulwana, bibeera byakuvujjirira. Gwe wenna anoonya oba alowooza okutandikawo akalimo konna oba kaduuka oba kasaaluuni. Bw'oba oyagala kutandikawo kasaaluuni ka bukadde 10 tegekawo obukadde 3 4 obugenda okuliikiriza. Kugenda okulya, kugenda okunywa, kugenda okutambula. Waliwo akaseera k'okukeera ku makya n'ojja ku mulimu n'oggulawo n'olya n'onywa n'omala n'oggalawo nga tolabye kilayanti. N'enkya n'olinnya n'ojja n'olya n'onywa n'oggalawo nga tolabye kilayanti. N'oluddako n'olya n'onywa nga tolabye kilayanti. Kati abasinga ennaku 5 10 agamba kano kamanyiiro. Okimanyi nti mu bbanga lya nnaku 10 nguzizaayo abantu 3. Omu yaza ayagala hafu ya sukali, omulala yaza ayagala munnyo. Eno bizinensi erina gyeraga, erina gyekola ki? Erina gyeraga. Waliwo akaseera ng'oyo agenda okufuuka kilayanti wo ayina gy'abadde agula. Waliwo ekirina okusooka okumuwaliriza okuva gy'abadde agula. Eyo saluuni gye watandiseewo agenda okufuuka kilayanti wo ayina gy'abadde asibira enviiri, ayina gy'abadde akolera ka ponytail. Waliwo akaseera ak'okusooka okubaawo ekimu bagula okumuggyayo, either saluuni eri amukolako yafiiriddwa, asanze ali bize nagasiina kyakola. Wali nalabyewo akasaluuni akaggulawo kangende mpitewuko naye anankolako bulungi. Laba bwajja n'omukolako malira naga nti nga nasugadda wangi nga nakola ki? Nga nasugadda. Oyo n'omukwata, oyo yaleeta omulala, oyo yaleeta omulala. Wabaawo ayitawo naga nti kirevu kino nga kikuze. Oli tagaddeewo kampite wano gyebaleko nange sooka omwe ku nviiri wano naye nga takwesiga. Sooka okole ki? Omwe ku nviiri. Gaye agenda okwetunuulira kamashini ko tekawuumira mu mutwe gwe, kamashini ko tekalumisa. Olina akatawulo k'osooka okumuyisaako akavuguma ate eri nga babadde tebabinkola ate wano naavaawo. Olwo yakoze ki? Buli kilayanti wo gw'ofuna ng'otandika bizinesi ayina gy'akyali. Waliwo akaseera k'okugumiikiriza eri gy'abadde bamala okumunyiiza oba baleme okumuwa ky'abadde asuubira ajja akugezese okwatira awo. Kati omuntu atalina kadde ka bugumiikiriza obwo, obugumiikiriza obwo
abasinga we kigaanira. Ekyo kitwala n'emyaka. Waliwo business era abantu bangi gwalowooza nti mwaka gumu ogenda kukola bizinensi oggyemu amagoba olimba. Bizinensi okulaba ku goba gibeera myaka eki. Kaakati olw'okuba gwe watandiseewo bizinesi n'obusente obwabadde bulina okuzza abaana mu ssomero mu January n'obuyiwamu mu December nobaga nti kasita tuli mu luwummula tunaagenda okuddayo nga nfunyewo kenfunyewo. Laba abaana bagenda okutuuka okudda mu ssomero ng'amazima tolina kasente kwe waakoze. Bizinensi ekufuukidde bizinensi. Noga nti olaba n'abaana bange tebazze ku ssomero eno kangitunde. Kaakati omuntu atalina bugumiikiriza, omuntu atalina ndiiso egenda okuliikiriza kyova olaba nti waliwo emirimu egimu nga kizibu okugukola okuggyako ng'olina omulimu omulala. Mwogenda okuba ng'ojja akasente osse wano. Ogenda kugamba watugamba kirungi okwekozesa, yes, naye gamba nti ng'ogenda okuyingira fiirudi y'okwekozesa bino bitegeere. Oyina obukadde 10 bwonna tobiyiwa mu bizinensi weetaagayo obusatu obugenda okuliisa ebbanga eryo. Transport, rent wo, kubanga gino emyezi 6 egisooka gibeera mifu. Yensonga lwaki ebizimbe bingi naddala ebipya bwe babeera nga babiggulawo osasula emyezi 6 ne bakwongerako emyezi emirala emeka 3 gya bwereere ne bakuwa emyezi 9 kubanga bakimanyi nti ebbanga erisooka bifu. Mu bbanga lya myezi 6 tosobola kumanya bizinensi egaanye n'etakola ki. Woggaliddewo weewali omuntu abadde ayitawo buli kaseera ng'alaba obutanda bweraga njamugulako okitegeera. Woggaliddewo ebadde bigenda okutandikira. Buli bizinensi yeetaagamu obugumiikiriza, naye obugumiikiriza obwo bulina okuba nga buliko endiiso ewava akasente mwoli ekyemisana. Naye omuntu atandika bizinesi nga olunaku lwatandise bizinesi nezagenda okulya ku lunch nezigenda okumuzzaayo azibaze mu bizinesi eyo gyatandise. N'ofumba akamere restaurant n'ekutuulirira eti. Olunaku olwokubiri noga nti ekifo kye najjamu kifo, ani agambye nti kifo? Tebannakutegeera. Olowooza babadde tebalina gye balya. Babadde balina gye balya. Naye waliwo omwe agenda okulozaako akamere mu butano, agenda okgenda wali ng'ekyennyanja kiwedde wajja akugezese. Asanga ekyennyanja kya boyiro, asanga akanyama ka boyiro, yagenda okugamba bane nti gwe wali aka restaurant kali kafumba nti kaliwa nti kali okakasa tugenda awo. Ono abadde yatutamana dda. Ontegedde olwo batandika okukola ki? Okujja bizinesi zitambulira mu kulagirira ezisinga. Ani akola ko tugende wali wenkolera ebintu byange, tugende wali wenkolera bwenti. Abamu tetwanditegedde saavisi zaabwe singa gye twasooka tebaatubba, singa gye twasooka tebaatunyiiza, singa gye twasooka tetwasanga nga baggaddewo, singa gye twasooka tetwasanga nga bitwagala tebikola ki? Tebirino. Gati kangezeeko wano n'osanga ng'ono ayina buli kimu. Ontegedde ng'otandika bizinesi weekwase Katonda naye naawe beera mugumiikiriza. Kati ekibuuzo, waliwo omwana ava Kukyeeyoo ng'alina ssente ezitandika bizinesi ng'alina n'ezassa ku bbali zagenda okugira ng'alyako emyezi 6 ku mwaka nga bizinesi tenavaamu ggoba limuyimirizaawo. Kyekiri kye nagambye nga ntandika nti yensonga lwaki bizinesi nnyingi tuziraba emyezi 6 bwe giggwako ziggalawo kubanga renti we aweddewo. Mukama kuume kirowoozeeko.